Pulezidenti Museveni asinzidde makago bwa Pulezidenti Entebbe n'awa Abayisiraamu obubaka bwa Eid mwabategeereza nti awatali kubuusabuusa essaala ze basabidde eggwanga mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan zigenda kutuyamba okuvvuunuka obulwadde bwa COVID-19 obufukamiza ensi zikirimaanyi. Ono ategeezezza nti engeri gye beewaddeyo mu kisiibo n'okuwa abali mu bwetaavu biyambye nnyo eggwanga, bw'atyo n'abasaba obutakoma mu kiseera kino bakikole ne mu budde obulala. Fasting and generous giving during this period have brought a rich harvest of blessings to your families, and your prayers will stand this nation in good stead. I'm confident that you have emerged from this period of abstinence spiritually rejuvenated and fortified. I pray that this remains as an integral part of your lives and not a seasonal one. Agamba nti Abasiraamu tebagenda kusobola kuŋŋaana miziki ky'okwewala okusaasaanya coronavirus, so nga n'ekijjulo kye batera okubategekera makago bwa Pulezidenti si kyakubaayo, yadde ng'agamba nti kino tekiremesa Allah kubawa mukisa ne mu maka gye bagenda okusaalira. Due to the coronavirus pandemic that has affected the entire globe, you will not be able to congregate in the mosques for Eid al-Fitr prayers, as is the tradition. However, Allah's boundless blessings will find you in your homes. The Bible says God is everywhere. God is in all places. Agamba nti embeera bw'eti bw'egenda okubeera mu mawanga ag'enjawulo olw'obwerende bw'obulwadde obwa COVID-19 obutadde ensi ku bunkenke. Amaliriza abaagalizza Eid al-Fitr ennungi. I wish you and your families a joyous and blessed celebrations. Eid Mubarak.